anti kabaka Mandevi. olwatuuka edda ennyo waaliwo ensi eyali efugibwa kabaka era nga kabaka ono yali teyazaala mwana mulenzi ayinza okumuddira mu bigere. Kale n'olw'ensonga eyo kabaka yawandiika ekiwandiiko ekiraga ekirina okutambula ensi yonna gye yali atwala ng'agamba nti yeetaaga omuntu oyo ayinza okumuddira mu bigere. Era endowooza eno n'empandiika ye n'ekiraamo kye oba ekiwandiiko kye kyatambula amawanga nga kabaka ono yeetaaga okulonda omuntu asobola okuvuganya n'okuyitamu ku interview ye gye yali ataddewo okulaba nti afuna omuntu ayinza okumuddira mu bigere. Kabaka yasalawo ekintu kino akikole nga yeetaaga omuntu ayinza okumuddira ku Namulondo ye. Bw'atyo kabaka yasindika ebiwandiiko bino okwetooloola amawanga era nga kabaka yabisindika mu bitundu eby'enjawulo mu nsi gye yali atwala. Abavubuka baagulabanga omukisa era baatandika okujaganya ku kye kyali kigenda okutuukawo mu bwakabaka nga buli omu yeesunga okufuga ku nsi ng'atudde ku Namulondo. Wabula ku kyalo ekimu mu kyalo eyo munda ye waali omuvubuka eyali omuto eyali atobye nga talina bazadde, talina maama, talina taata. Yali akuze mu myaka naye nga naye agamba kabaka ono nange neeyagaliza nandyagadde okutuula ku Namulondo. Yakolanga ekiro n'emisana wabula ye nga ye okuba nti yakuzibwa oba yeekuza ye nga bwe banaagamba kaana kambaata yeyina obusente obutinitini ku ye. Musajja watono yabutunuulira n'agamba nandyagadde nange okubeera omuntu oyo wabula nina kola nnyo. Yalina okukola ennyo okulaba nti afuna ku byambalo ebipya era akasente yakakuŋŋaanya mpola mpola. N'agenda n'agula akagoye akapya. Bwe yamala okugula akagoye akapya yali yeetaaga n'okugula ebyokulya kuba olugendo lwali luwanvu okamala. Bw'atyo ng'amaze okwetereza mu mbeera zonna n'okakasa nti buli ekyetaagisa akifunye yakwata ekkuba ayolekere ate agende mu lubiri okulaba nti asisinkana kabaka ne kukola interview yali emuweereddwa. Wabula nga n'atera okutuuka ng'akoye ekitenkanika ebyokulya nga bikendedde kuba bwe yali atuuse ekituufu yali asemberedde. Musajja atono aba agenda nga n'atera okutuuka ku kkoona we yasanga omusajja eyali mwasikiini nga talina kyakulya ng'akaaba era ng'amugamba mukama wange bw'oba oyina ak'okulya konna k'oyina bambi nkwegayiridde yamba buyambi kwegayiridde taata taasa golaba maze ennaku nziwerako nga sirya. Namugamba muganda wange kakkana namugamba bambi taata yamba. Omusajja ono yatunuulira omusajja ono ng'engoye empewo yali emuyiseemu ng'akankana. Yeeyambula n'akwata olugoye lwe n'aluwa masikiini alwambale. Yamugamba kwata olugoye luno osobole okufuna ku bbugumu kuba nze gye ndaga nsuubira okufunayo ne ku ngoye. Namugamba ekiri nti ntuuse n'ak'okulya kano kakubeeremu osobole okuzza obulamu obeere mulamu bulamu bwo. Omusajja ono masikiini yafukamira wansi neeyanza emirundi n'emirundi. Yamugamba mukama wange neeyanza weebale nakuba na kisa. Wabula omusajja ono omuvubuka eyali amanyi nti atambudde olugendo oluwanvu yakubamu akafaananyi n'agamba kati ngenda kukola nti okuyingira olubiri. Wabula yagamba masikiini mpa olugoye lw'obaddemu. Yakwata olugoye n'alwambala n'agamba simanyi oba bananzikiriza n'okuyita ku mulyango gw'olubiri. Baamukkiriza engeri gye waali nti ekiwandiiko ekyali kiyisiddwa kyali tekirina gwe kirobola mugamba nti ono ayambadde bw'ati oba bw'ati. Era abambowa baamwolekeza ne bamusongera wa gy'alina okudda ne bamugamba genda olindire awo oluvannyuma ng'akabanga keetoolodde ogenda kubanga osisinkana kabaka. Yakwata ekkubo n'ayolekera mu luumu gye tuyita eya Namulondo interview gye zikwajjira. Wabula bwe yatuuka mu luumu yalengera kabaka era bwe yalaba kabaka ono yavunnama. Wabula mu kuvunnama yasitula amaaso ge wabula agenda okwekkaanya amaaso mu maaso ge ng'alaba omuntu gwe yayambye afaanana masikiini y'ate ye kabaka. N'amugamba ng'ofaanana omusajja gwe nayambye ku makya. N'amugamba ye tolabye bubi yenze omusajja gwe wayambye wabweru wa geeti. Yenze kabaka munnange, yenze musabiriza, yenze masikiini. N'amugamba naye lindako omusajja kabaka nga ggwe omugundiivu ow'ekitiibwa ki ekiba kikwase ekkuba ogende ate oyambale nga masikiini. Kabaka yamutunuulira nayeewuunya n'amugamba munnange ebiseera ebisinga okunoonya omuntu alina omwoyo omulungi, omwoyo ogulumirirwa ate omwoyo ogufaayo eri abantu. Kabaka nga nze nsobola okukola ekyetaagisa kyonna okukakasa era nakimanya nti singa nazze gy'oli nga ninga kabaka wandibadde onvunnamira nakuntendereza. Naye
wavunnamye walaze omutima omulungi, omutima ogw'ekisa ate ogulumirira ogwagaliza, kubanga wabadde oyamba. Ekituufu kiri nti nze okubeera wano naawe nali noonya omuntu alina omukwano, alina obwesimbu obwesigwa, asobola okutwala entebe ya Namulondo ate afaayo eri abantu be. Ndabika essaawa eno nali neetaaga mufuzi, nali seetaaga muntu agenda kubeerawo, nali neetaaga mukozi w'abantu agenda okulabirira Namulondo, era nga mazima matuufu gali nti nafuna ggwe era nafunye ggwe, era gwe omuntu omutuufu ateekeddwa. Gwe muntu gwe ndaba omutuufu ateekeddwa okutuula ku Namulondo yange. Muganda wange, mu bulamu bw'ensi eno obugonvu, okufaayo, ekitiibwa n'obuteekungiriza ku bantu ebiseera ebisinga kintu kikulu. Omutima gwo bw'onaagujjuza okwagala n'okuyamba, mu butuufu ogenda kufuna ekiteekeddwa okubeera mu bulamu bwo. Tulina abantu be twagaliza. Kabaka ono essaawa eno yali tanoonya muntu ayinza kutuulawo kweyagalira mu bintu bye, wabula yali anoonya omuntu asobola okuweereza abantu be. Mu bulamu bw'ensi eno oli muntu kika ki? Anti Kabaka Mandevi. Wow.